kyenyiza okumugambako nti Segirinya yantaasako we nafulumiza taamu egenda era abanzoganyamu mukaawo 2-2 engendako ekyebande eyo Segirinya nemukubira omulanga nasibira mu luumu ye netutuula nateekako emitimbagano gyekamera nezijja nsugera ku mikutu live nga nkowolera bannayuganda bali ebweru abali wano n'abanyonyola obuzibu enalimu era ne bampa sapooti nenfuna awo ezampisa mu biseera ebyo kyenyinza okugamba abannayuganda tusabire omwoyo gwa Segirinya abasobola okuyamba bayambe ku famire ye nga naye bwabeereddewo abantu tusabe Allah mulamuze kisa kuba tetukyalina kyakola kyakoza buli omu entegeerayo kyekuwadde oba butwa bw'aba yagamba nti baabumuwa kitegeeza yayogera amazima munoonya ababadde bamujjanja bamwongera okufuna obutuusi nze gwe bagamba ataziika mu bayimbi be nabikira kuliko eyajja nkuleetera obutambi wali omuyimbi yalinnyayo naye nga mbwe mbamenya wano nga njagadde baswaza nsobola okubamenya kuba nnababikira ate be batwogerako mbu tetubeera mu mikolo naye nze nafiirwa kitange Nuuru nabikira abayimbi nga 3 mu mwaka oguwedde naye niwajjayo omuyimbi omu yali muzeeyikala ate tokkiza kuziikirawo nze ndina wa keesi va mu byesanda oli wa keesi ndi wa keesi nga kuliko bugera kunnyambaza bulungi ompulira bulungi bugera kunnyambaza bulungi munyambaze engoye zange bulungi munteke saala kuntwala ndi bwerere kuba engoye mbadde na nnyingi munyambaze okuva ku koomunda musabike engoye ekitiibwa muntegeke engoye zange z'omunda ezisooka museeke ekkanzu enyirira bweti mumala okunnyambaza ekkanzu ompulira bulungi nkuwulira muleete embugo ziri tweyanzizza nnyo tweyanzeege webale kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba ogamba otya yonna gy'oli ndi wano ne bamweyana nze Geoffrey Mayanja tuzze tuwayemuko ku mboozi kitalo nnyo nnyini ddala ekya Muhammad Segirinya okubanga yatuvuddeko mu Nanup ate nga ne omukulu gwendi naye wano bamweyana naye musajja mu Nanup ate ng'era yatugamba simanyi bwe nteekateeka akyazirina ez'okwesimbawo sayidi ze yewaabwe yaŋŋambadde ekintu Geoffrey nkikwasaganyiza era mu mboozi eyasembayo twali fena n'okyatula n'ogamba ojjejja kyali kyabuwaze zina kyatula nnyini kyo go wakyatula abantu balina omumanya nti nze ngenda okwatula ekintu mba nvudde wala nga nkirowoozaako nga nkitegeka kikola nennono teri sejjusa nti ndi musamize sejjusa nti ndi wa buwangwa namme gamba tewejjusa nti oli mulogo sejjusa nti nsobola okukuloga ate sejjusa nti nvumula omanyi omuntu aba si mulogo naye buli woonyiiza omuntu oyinza okunyiiza omuntu ng'empewo ze bwanyiiga nazo zinyiiga kalina ojja ofuna obuzibu n'owooza yakozesa ddagala okukuloga nze sirogesa ddagala naye mboozo ze zinyiiga olulimi lwange bajjajjange bampa amaanyi ku lulimi bwe ŋŋamba nti wona kiba bwe ŋŋamba nti gundi gwe amagulu nga menyeka mu llo singa nyiiga kyova olaba mu nnono bwe tuba batutuuza basooka kujja kukolera emikolo egy'okujja ku mwaliro gw'obusungu nze emabegako nalinga siyomba nga kuolabira nti nyiize nkulaba ŋuumi mpinga nnwanirawo naye kati omuntu anvuma n'agenda omuntu ayogera ebintu bye ku mikutu n'akuvuula n'omuleka oli akunyagasiirizo n'otambula n'ogenda kubanga jjajja yantendeka nti buli wenyiiga nsobola okukosa obulamu bw'abantu kati ekyantu bakiyige nti teri faaza oba sheeki oba musumba oba musawo muganda avumula kikolimo ekikolimo olina kwetondera oyo gwe wasobya wagandi nkusonyi yeri eddagala ekyo tebakulimba nga ojja kujja nkunaaza ekyogowo n'ekikolimo Honorable Muhammad Segirinya mukama amulamuze ekisa ebyamusobako yavudde mu bulamu bw'ensi eno kiki oyinza okujjukira ku Muhammad Segirinya ye ng'omuntu bingi era nsaba Allah mulamuze ekisa pozi ffe tugamba bwezi obwa kinene ne maama nabinene naye abasiramu bagamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun abala bagamba kitalo nnyo kitalo ddala so bagamba nti omukama amuwummuze mirembe byonna bye bimu naye kyetuyinza okugamba nti famire ye tusaba mukama agigumye bagume bategeere nti omuntu afa mubiri eno box bwekoowa gwewummula naye omwoyo tegufa omwoyo mpewo gye tuyita omuzimu tegufa so kati yawummudde mu bw'omubiri ne mu bw'omwoyo naye yafudde akimanyi nti tajja kuwummula ensonga lwaki yabalekera message egamba Segirinya towummula
era nabagamba temuwandiika rest in peace. Yes. Mugambe nti Sseggirinya towummula okomangawo n'okola ki n'olwana. Nze nsaba Kabaka bulamu, nsaba Katonda, bamalayika ba Katonda bonna bayambe omuzimu gwa Sseggirinya, bamulamuze ekisa omwoyo gwe ate bagute gukomewo gulamule, kubanga bingi byaleeta natuukiriza niyo omwoyo gwe bwe gudde asobola okwambala omwana we n'akola ebyo byeyandibadde akola. Ekyo kisoboka. Ate gwe olowooza omwoyo gwo kitaawo n'ennyoko bye baagutonda? Kitaato ne maamawo bwe beegatta batonda mubiri, tebatonda mwoyo. jeans ziri ze twogerako mu Luzungu fumugaaga ayita amazzi. Maama ne taata bwe bakola bwe beegatta obutonde enkwaso etonda mubiri. Bwe guweza emyezi 6 ne gumala okutonda nti muwala oba mulenzi ne gwawula, Katonda yasiima n'agamba nsindisa omwoyo guno gugende mu mwana wo. Okola bw'osobola ozaala omwana nga wa mwezi gumu naye ng'omwoyo gwa myaka 40 gukomyewo bukomi ku nsi. Bwe guba gwobote nga gwe gukomyewo baami. Era obote kati bw'abanga Katonda yasiima bye yali akola ayinza okuba yakomawo nga tirinayo kyobote ekito. Ayinza okuba tannadda olw'ebikolobero. Okitegeera nga bakyamukutte. Naye omuntu bw'akomawo kyovulaba omuntu obeera n'akaana nga kakatandika okutuula oba kabebi kato tekannatuula naye ng'okasanga wali kaseka naye nga sigwa okanyonyogedde. Kitegeeza omwana waba tannamera mannya aba akyali mu bwami oyo. Asobola okulaba omusambwa ng'agulaba awo, asobola okulaba omusota gwe gw'otalaba, emyoyo egyo asobola okwogera nagyo. Naye bw'amera amannyo n'afuuka omulya mmere, olwo ne Katonda atandika omubalira ebibi, omuntu atandika okuvunaanibwa ensobi ze ng'ameze amannyo. Bw'afuuse omulya mmere atandise okwonoona, asobola okumanya ekibi n'ekirungi. Mu bingi Sseggirinya byakoze, onakyoneza okujjukira n'ogamba nti kino kyo yakola ky'amaanyi kyanjawulo. Sseggirinya okuleka nga toyina magezi, omuntu yenna alina amagezi, ebya Sseggirinya tebyetaaga kwogerera, badde byeyogerera. Nze kyenyinza okumugambako nti Sseggirinya yantaasaako we nafulumiza ttaamu egenda, era abanzoganyamu mukaawo 2 engendako ekyebande eyo Sseggirinya ne mukubira omulanga n'asibira mu luumu ye ne tutuula n'ateekako emitimbagano gy'ekamera ne zijja tugera ku mikutu live. Nga nkowolera bannayuganda bali ebweru abali wano n'abanyonnyola obuzibu ennalimu era ne bampa sapooti ne nfuna awo ezampisa mu biseera ebyo. Kuba nali sikyasobola kuyimba nga ebivulu ntandise okuba nga neekengera okugendayo. Sseggirinya n'omukubira essimu n'agamba jangu. N'agamba jangu. Ne mugenda nasakola yive. Tannaba kubeera MP. Okitegedde? Naye ng'akirangirira nga bw'owulira nnanga ndi ŋŋenda Bukomansimbi South. Naye bwe yali alanga. N'akuteeka abantu ne bakuwa ssente. Bapa ssente. Abadde mukwano gwange lwakuba nti abantu bo kati embeera yakyuka. Omuntu abeera mukwano gw'ennaku 2 ng'alabye olina amasannyalaze ti wenna agenda mu ddwaliro n'ensangayo ndugga bajja kunkuba ebifaananyi balowooze nti ndi wakabi. Ajja nakwesigamako bw'ati. Mu ddwaliro. Nga kwasa olusa ebbaasa erimu emitwalo 3. Baagala nnyo gaba mu kamera awo. Kati waliwo abantu abatwagala olw'ekyo kyovulaba nze ebiseera ebisinga nze tonsanga mu Makindi. Tonsanga nnyo mu bifo birimu kajagalalo katijjo. Era ku ekyo waliwo eyaŋŋamba nti naye enduga oyo bannange enduga yeematira talabikako taziika. Nduga taziika tabeera mu mikolo gya banne. Omanyi lwaki bagamba tabeerayo? Andi baagala bw'oba ozze ogende wali mu kamera we ziri. Zikukwata awo kinazze. Nze jjajjange bamweyana bye yannambika bye nkola. Nze bwe manziza okuziika sizze kuzinga mayiti. Sizze kubeera eri mu ntaana kusima. Kati lwaki mbeera mu kamera olwokuba nange bandabe we nabaddewo kingasa eki. Kyekiri kyoyogeddeko nti abamu bajja bifaananyi. Abo be mulaba bajja olwokuba gundi yaziikiddeko gundi nze si bye bintu nze mu ggwanga. Okuziikirako tekitegeeza nja kujja nze kyenfa nti nannyini mufu andabye ku mukolo. Bw'aba andabye kamulinde tudde e Kampala ate musinkane tutuule twogere. Abaana kye bakoze Lubega Sseggona agenze ku kitebe kya Nuupu. Ate nga abadde takyalabikayo kati yagiza alaba kati tugenda muza kugaba kaadi. Yambuuza nogolangirira ogenda Bukomansimbi South nga tetukulaba nnyo mukulembeze waba atambudde. Kye bagamba Kyagulanyi tamanyi mundu gye nkuba. Akimanyi bulungi.
yatwamulaba nabutuusa gamba waneeno bwe nakulaba ku kitebe kya Nuupu bwe naliyo nga vibe zirinye waggulu nayimuka mu ntebe n'awaga okitegedde aba amanyi kati abantu Kyagulanyi musajja mugezi ekyokuba nti osiiba naye wano ku Lusege tekitegeeza mbu gwe gwasinga okwagala amanyi abakubi b'emmundu ba freedom fighter basooja kakati nze saagala muntu atwale mu bunoonya masannyalaze nze masannyalaze gwe masannyalaze bwe ŋŋamba mu nnono ng'ayina bwe ŋŋamba mu kadonkamu manyi ndi generaali ontegedde bulungi nze masannyalaze bwe ŋŋamba nti leero njala kutambula n'eggaali mba nayo bakuba eggaali ezaffe tezibba tezirwana zibeerawo okuuma ffe nakukwasa bantu tyowayi kakkano omukulu wo yalamubuuzaako kakkana kaatu kajje wooli so si kukola fujjo kati tulina okukola ebintu tulekeraawo okwerabisa mu kamera olw'okuba gundi alwazizza tugendeyo kankubuuze wampuliddeko nga nkubikira yadde nafiirwa mukulu wange Nalubwa Amadija okingalira seeta mukulu wange mu kitaffe yafa nga 28 Desemba tumuziika nga 29 mukulu wange Nandugga abadde awangalire Makindi Nandugga okitegedde abadde bamuyita Amina Nandugga abadde awangalira Makinde nga akulira wano mu Ndeeba bamakanika bamumanyi abadde atunda ebintu ebyo bya spare langi biki ebyo bya mmotoka oyiro yafa nga 31 oli twamuziika 29 yafa 28 olwo naafa nga 31 Desemba tumuziika nga 1 wampulirako mu kamera nti mbika nze gwe bagamba ataziika mu bayimbi be nabikira kuliko eyajja nkuleetera obutambi wali omuyimbi yalinnyayo naye nga bwe mbamenya wano nga njagadde baswaza nsobola okubamenya kuba nababikira ate be batwogerako mbu tetubeera mu mikolo naye nze nafiirwa kitange Nuuru nabikira abayimbi nga 3 mu mwaka oguwedde naye niwajjayo omuyimbi omu yali Muzeeyi Kalali n'abagurupu yange Muzeeyi Kalali ekayi yajja n'abagurupu yange ontegedde bulungi kati oba bo balowooza nti buli muntu afa tulina kugenda mu kamera tuyite bannamawulire bannaye gundi afudde si bwe kiba nze bwe naafa mujja kundaba mu makamera naye mu sisita wange bw'aba afudde nkubiramu abo bemmanyi nti owaaye mikwano gyo abantu ab'oku Lusegere ennyo kapo gundi Mawule ani saha ani gundi afudde ate tekineetagisa kukwata simu ngambe Kyagulanyi owaaye nfiiriddwa mbu olw'okuba ajje olw'okuba nfiiriddwa kamera zikwate ng'ogenza okubika alina byakolera eggwanga etegedde so kati mbikira abo bemanyi abasobola okujja bwe baba tebazze si musango eyafudde tagenze na mbuto zaabwe okitegedde wabula nze ntuukiriza omukolo nti nkutegeezezza kati ekituufu nze mu Desemba 29 naziika sisita wange 31 nenfiirwa omulala era ne muzika nju y'emu ekijja kyekitya kyekimu okitegedde bulungi naye kati gwe wansanko mu kamera nti abange mujje bannaye mwanyina ombikidde na wane eno nga tusisinkanye kati gwe lwaki onvunaana nti nze saazi sibeera mu mikolo gy'abantu ewange gwe wakajjemeka gwakyogera gwe buuza oyo Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiriŋŋanwa by'otategeera vva mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwakutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba boodabooda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba boodabooda ojja kubabutoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'obanga omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga bwegenda e Makindi omanyi tuyina ekizibu kimu Makindi yafuuka ekiddukiro ky'abatalina byakukola nze omuyimbi alina embuga yange
nga bwemba siri ku stage ntuula mu ssaba abalwadde mbayina bwemba siri mu ssaba mbeera ku misomo gy'ennono nsomese bannayuganda nina abaana benjigiriza ebintu ebyenjawulo kutabula sabbuuni kukola pedicure njigiriza emiti emito nti n'abange bayinza obutayimba naye banaakola ki mu nsi singa oba ovuddewo ne bw'oba wooli mu biseera eby'omu maaso nina kye bayita UCDF yeeti eyo UCDF Uganda Cultural Development Foundation ontegedde bulungi tegedde bulungi kitegeeza senga nali wa mawulire nandi bali nagirangalanga dda nina bendabirira nina benjigiriza ebyemikono nina benjigiriza bensomesa ennono mbayigiriza ebyennono ontegedde bulungi kati gwenza okundabanga akasajjasajja olw'okuba omanyi nyimba kadonkamu omanyi mmwe abatakoze malala mulowooza si tebategeera naye nga nze ekitiibwa kyange ate kirala nnyo sikyanoonya linnya anoonya ssente nabiki byendese mu ggwanga kuba erinnya nalifuna ate mwawula erinnya nettutumu abakyalina ettutumu be bali mu showbiz naye omuntu alina erinnya lwaki mbeera mu kamera mbunoonya mawulire Hasani Seggirinya Muhammad musajja musiraamu era yafudde olunaku olwajjo agenda kuziikibwa ku lunaku lwa Sande obusiraamu butegeeza nti omuntu bw'aba afudde ng'obudde badde bukyalina oluziba ssaawa 6 bamuteekeyo naye jjo Seggirinya bantu atandise okufuna amawulire ge mu bujjuvu azabadde ku makya ssaawa 12 ssaawa emu naye nga yafudde ssaawa 11 ez'okumakya kitegeeza okuba nti nga bali omusajja omusiraamu jjo yabadde aziikibwawo kati nze mu lulimi olwangu neyakola etteeka eryo lyamuzitowalira ng'afudde omuntu eyabaga etteeka eryo yali anoonya kubba byabanne bibalese ku nsi tayagala nabo afune budde bubikuŋŋaana omanyi abasiraamu abo si bumulimu abasiraamu abakuzimbako akayumba ofa ku makya ssaawa 8 bakuziika olweggulo ne bagaba ebintu mu shariya bye bataakola era ne bagoba omukazi ali mu maka abatali bafamire nga bayita mu shariya okugaba ebintu ebyo byobonaabonedde n'abaana bo n'okugoba atali mutuufu mu famire baddira omukazi atazadde mwana akujjanja byakuwadde akatunda mu ddwaliro ne bamugobera ebweru ne baleeta eyanoba emyaka 10 emabega olw'okuba yalina abaana ne bamuwaako bwe bamuwadde ebirala ne babitwala nga bagaba ssebo bagaba bye bataakola abakulu abo kino abasiraamu kibayigirize nti kyokola munno naawe bakikola osanyuka kati kubamu akafaananyi nga gwe wabadde Seggirinya ku kitiibwa kyo n'ebyokoleredde ensi eno n'ensi abantu enjagala gye bakwagala ne muganda wali ebweru aleme okuziikako kubanga shariya yagisimanya abasiraamu kabula nga n'eddiini ate eddiini si Katonda muleke tuzimbako kayumba eddiini kampuni ezitukwasa empisa tutye Katonda nga wezikola ssente biri bisinde nga wolabe NUP ne movement eddiini kampuni okutukwasisa empisa eddiini si ye Katonda eddiini kampuni era kyovulaba ebitabo byazo byawandiikibwa bantu wadde baterawo obukwakuzo mbwe ekitabo kyava mu ggulu nekigwa ani yaliwo nga kigwa nti Yesu mu biseera ebyo bawandikanga ku mayinja Yesu ye Kyagulanyi wakati bawandikanga ku njazi ensozi ezo kati lwaki ebitabo byali Katonda yete nalaba ndi birina okubeerawo yatonda ensi omulundi gumu nemunyumira ebitabo yalekayo byaki bakugamba buli kirungi ekiri mu nsi yakitonda mu nnaku 7 yalaba ekibuzeemu yali muntu namuteekamu naye nga atalina mukazi nakola ki lwaki teyasooka kumanya nti nga sinatonda muntu anaasomanga kintu kitabo anagobera mateeka akinti kino nakino lwaki byajja luvannyuma ng'abantu mumaze kubaawo n'okuyiga obwerere bwammwe nti mulina ensonyi kati abantu baleke tuziba maaso kyovulaba tukyayisizza ennono yaffe olw'okutusibako ebiragiro by'abazungu omusiraamu ye yasooka okukola ekisinde kye era ng'akiwandiika si mu bukyamu mu nnono y'Abawarabu ennono yaabwe mateeka g'abajjajjaabwe ba Ibulayimu kati Yesu gwe bayita Nabbi Isa bali gwe batuuma Yesu kitegeeza abantu be bamu batuzanyira ku bwongo bw'obanga Omuwarabu Yesu omuyita Nabbi Isa ng'ate Nabbi Isa omwogerako mu Qur'an okitegedde bulungi kitegeeza Omuwarabu yakola ekisinde kye
Omuloma n'asituka n'akola ekisinda ate najja abanga nga bulaba omuwarabu yeye n'alemu yasookawo kati Kyagulanyi najja nga ye Muloma n'akola nnyo mbu n'aba Yesu n'abeera wakabi nnyo n'aba n'ettutumu zegedde kati Yesu yali Kyagulanyi ebiseera ebyo n'abazoganya kati Omumerika kwe kuleeta ey'abalokole eyo yesembyeyo Amerika agireese ng'ategedde nti obusajja butuzimbyeko akayumba Obuloma n'Abawarabu kati kwe kuleeta ekintu kye lwakuba bo batusinga okumaketinga ennono zaabwe ffe senga wano ebyafaayo by'abajjajjaffe bakibuuka Omumbaale babamweyana baani bonna nga twabiwandiika ne tubissa mu mateeka bajjajjaffe bye baatugambanga totuula kusiga nnyo kajja kufa nga bakutaasa muliro kukookya kabina tosekula kiro omusazi ajja kujja osekula emisana oleme kwekuba ngalo tokomba seppiki tojja kuwasa oleme gikomba kitiibwa ky'omusajja totuula kusiga okyogeddeko totuula kusiga ebyo ebiragiro ffe twalema biwandiika okukuziza abaana baffe mu mpisa singa n'abazungu tebabikola singa nabo tebabikola nga twabitunda ewaabwe naye bo batuzimbyeko akayumba batutegeerera akukyayisa ekikyo n'akwagazisa ekiki kiringa mukazi omusajja yenna anakwanira omukazi asooka kukuvumirira nakukutenda bwenzi kukuloopa gy'oyitira era omukazi gw'osanga nga omukazi yenna ali eyo ng'omusajja akukwana avumirira bbaawo omanyanga nti ali mu kuwaayira asobola okufuna obwereere bwe kyokka nga ate eddiini gye ziva eyo ate ebikolobero ndaba nga bingi nnyo n'okusinga ate ffene waffe kubanga ogenda nolaba be beesiba zibbomu ne batta bannaabwe okusosola okuyitirivu mawanga yawava amadiini bo bakimanyi nti tugoberera byabwe ne bo bamanyi amazima nti eddiini si Katonda eddiini kampuni kyova olaba mu bazungu bw'okola omuzikiti oba essabo oba ekkanisa n'oweza abantu 4 gavumenti etandika okuwa omusaala buli mwezi oba ogiyambye ku bamenyi b'amateeka okubakkakkanya n'okubajja mu bikolwa bye baalikoze gavumenti ya wano nzisinga empasite nnyingi ku b'ensomesa enno okitegedde bulungi kakati labira ku kambabuuseyo n'akantu kamu mu bannaddiini mpaayo ensonga 2 omulokole abeera amanyi Oluganda ng'era Muganda najja katuuti nga mukyaki alinamu endiga 1000 ng'abamanyi Oluganda baliko 9 abatamanyi Luganda baliko 100 naye lwaki addira Oluzungu n'abuulira enjiri mu Luzungu ng'akimanyi olwenda lumanyi Luganda 10 kye kitamanyi Luganda bamulengere bali aba abuulira enjiri mu Luzungu n'addiramu olwenda n'abateerawo abavunulira mu Luganda so yandibadde addira n'abuulira mu Luganda mu 10 ekitamanyi Luganda n'abateerawo abavunulira mu Luzungu naye lwaki abuulira mu Luzungu aba ku bizinensi z'Abazungu kubalaga nti nkola mulimu gwammwe kyova olaba church zirina bafanda bateekamu ssente omulokole atandika ekibaatira era ekya n'ababiliyoniya kasita Abazungu bajja najja ne kamera ne kalaputopu n'essimu ng'addira obwana bwammwe bwenna ng'abakuba ebifaananyi maama ne taata nga babakuba ebifaananyi nga batwala eri tulina be tuyamba omuzungu abba banne nga pasita afunako n'omuzungu afuna kyova olaba wano osanga pasita alina kayi 25 ku 5 mwezi gumu ng'aguze ekyalo akimalako naye ettaka teriba lirye ly'Abazungu bali era nibamanya g'abaki g'Abazungu kakati Abazungu abo be bamutegeerera ye aba afuna ssente azimbidde abaana be abakoledde bizinesi naye ng'endo endiga we zitudde zirina mukama we nkategeera bulungi kati gwe naawe kitunuulire tuli 9 abamanyi Oluganda naawe omanyi Oluganda 10 kye kitamanyi Luganda lwaki oba tubuulira njiri mu Luganda bali 10 ne tubafunye abavunulira lwaki ffe bofuula ate gwe ne weefuula atamanyi byolina kwogera naffe bazi pasita Bujingo yakaleeta ye yagamba teetaaga kwogera mu Luzungu oba butalumanya simanyi mu buufu andi Bugembe oyo mulaba Bujingo oyo si butamanya Luzungu yamanya nti ku 10 endiga z'alina ku 10 9 bamanyi Luganda na Lunyankole Lukiga Lushoge lwaki obagamba Oluzungu otegedde bulungi kati kagambe gwe atabitegedde funa akuvunulira okumpi naye ng'abuulidde bano abasinga obungi olaba nange essaawa zino ngenda kubuulira ennono yange ngenda kutandika okusomesa abantu kuba mbasomesa naye mbadde sinnasomesa kubiteeka nnyo ku mikutu kati ngenda kutandika okufuna avunulira abatamanyi Luganda enzika ya Ssegirinya kyebakoze tebawukanye ku nnono y'eddiini egobererwa ekyo kyekituufu kyebakoze omuntu si mulungi kutwala ngambwa kati gwe Hasani
nawe tokkiriza bwona bofudde tokkiriza kuziikirawo nze ndina wa keesi va mu byesanda oli wa keesi ndi wa keesi nga kuliko bugera kunyambaza bulungi ompulira bulungi bugera kunyambaza bulungi munyambaze engoye zange bulungi munteke saala kuntwala ndi bwerere kuba engoye mbadde nnyingi munyambaze okuva ku koomunda musabike engoye ekitiibwa muntegeke engoye zange z'omunda ezisooka museeke ekkanzu enyirira bweti mumala okunyambaza ekkanzu ompulira bulungi nkuwulira muleete embugo ziri embugo ezo zikuuma nnyo omubiri guno nti omubiri we guvunda embugo zinywamu amazzi skeleton nesigala nga nnamba omuntu newamala emyaka 10 mugenda omusengula omujja no mumutwala asigala mulamba era bano abaziikula bwebanga eno yintaana batema wano ne basikayo mu sikaati nga mulamba naye owesanda munoonya mugumba okuŋŋaanya eriiso olijja eno okutuwa n'obigattagatta kubanga mwaka gumu aba amaze obuwuka okumusenkenya ensonga yali mu kasuuka kamu bamaze okuteeka mu keesi bakutadde mu mbugo bulungi balina okunyambaza paka ku kkanzu bwe mmala okwambala ekkanzu yange muntegeko ebyambaluwa ne byabamweyana amajolobero gange nga bamweyana era alijja okugabba ojja kumpulira omaye nti omuzimu muzibu amajolobero gange muntekeko olaba kati ebintu byabamweyana bye bino muntekeko nga jjajja mandwa bulungi nnyo nti ne bwe ndidda ndijjira mu swaga muntekeyo wano mundeete embuga ezo ezinankuuma muzinzingemu embugo ne weziba nnya muzinzingemu bulungi munteeke mu keesi amatiri bonna nno ennaku nnya ekitono ennyo olunaku lumu era nja kutungisaawo enkoofiira temuli nyambaza ku mutwe ng'omuge ey'olubugo ngiriko ensimbi zange tina gyendaga mukama wange tonda amanye nti nyeragira omuzimu guliko amatiri bona eringa kati bina babimaze batandise kati baga nti katumutwala wa National Theatre kati uliriza inze olunaku olusooka bwe munzija mu ddwaliro kama bwana abantu teko mu parliament muli bikola nga bwe babikoze ndi basigenzeeyo bwe munzija mu ddwaliro mulina okusooka munongose bulungi nyirire muteeke wali mbitiibwa byange muntwale ku National Theatre weewaawo eyo nsuleyo enkeera nga mmwe mutwala abantu mu ekereziya muntwala mu mbuga si mu muzikiti ogwaki guyasani ebyo ago mannya g'Abawarabu nze nduga eri ekika kyange muntwale mu mbuga era abasawo Abaganda atalijja bano mulina okutwalanga omukulembeze musajja kabona abadde mu nnono omukukutivu jjajja w'abaana omukongozi w'empewo muntwale mu mbuga yonna gye ndiba nnonze oba ndiba ndese essinzizo nga bwe nditandise nga liwedde munteekangaawo bazi teriwedde muntwale mu mbuga eyange we mbadde mpeerereza nawo nsulewo abazzukulu bange bajje be mbadde nkolako ne bannayuganda bajje nkuwulira we ndiba nnaamye nti munteekanga wano oba we baagalamiza kitange we nnaamye oba nnaamye wange mu maka gange oba nnaamye kunteekaawo wenzimbi embuga mmwe we nnaamye enkeera nsibewo nga mundabako we mukola emikolo gy'okunsabira n'ebiraleera ezo si nnaku 3 olwo abadde ebweru nga wakunziikako aba atuuse tonayogera ku kyamaka bakyalabo baliwa nze nabagamba ekigambo kimu mumpulira omukazi gwe musanganga mu maka nga nfudde oyo alibeera ku mulambo gwange nga nzijanjaba oyo aliba alina abaana bange nga yabakuuma alibeera mu maka ku budde obwo ne bw'abanga tazaddeemu mwana yaba mukazi wange bano abaana oba nga ndi mulamu kiregeeza bannemererwa nga ndi mulamu ne banzirukako tebasobodde kumanya bulumi mwempise tebasobodde kukuuma bya bugagga byange tebasobodde kulumirirwa baana bange badduka kuliko mu kaseera ako yaba abalibwa oyo era gwe nnina ewaka maama abaana ali ewaka kimubeerere kyakuyiga nti alwana abeere muwanguzi paka ku ssaawa esembalibanga bwagadduka munaano bwe oyo aba litayadi tosobola kuddira litayadi n'omutuuma jeno
okuleka nga yanoba jjeno wabula maama w'abaana mumwagala era ye maama w'abaana nakyala ewaabwe emikolo ngikoze gyonna nsigadde kumusiba bbona era ngenda kukola emikolo gy'ennono empete y'ennono mbayite tukule mukulu nga musiba ebbona bwe ndi muteekako akaweta bweppa ak'ebbona bw'azunga nako nagamba nnobye kiba kiwedde kati bbona eyo tagizza ate agikomyewo wagende nebbonaye bw'aba atayagala akaweta akajjeko agambe wayeŋŋenzi ne bw'aligenda nako nawoza ke kali mukomyawo nga jjeno nze mbagambye bwe nti bannayuganda alibeera mu maka yaliba omukyala mu budde obwo yabeera mukazi wange bali baba bakyala bakyaluka omukazi nkaza lujja tanoba kakati oyo bwe mukwatanga ebyange amaka mwembadde aba agasigaddemu mu butongole kubanga mwe mwanobera n'alemerawo aba yalumirirwa abaana ne bbaabwe by the way ogedde ku ky'omukyala nawuliddeko awo sitole nga bagamba nti mama Nagirinya yali olwokuba nti abadde talabika ebbanga lyonna nti abadde yanoba nga yagenda waliwo awo ebyagiragira awo ye ne bitamusanyusa n'agenda kati gwe singa ebitamusanyusa bitya mu bufumbo wabaawo obukono obuwonvu n'obusozi wabaawo ebizibu n'essanyu lwaki mutwagala mu ssanyu lyokka mbu bw'ofunamu ekitakusanyusa ng'onoba lwaki ffe abakyala banyiiga n'agamba omusajja afunye ku sente sikyamutegeera ffe bagifunye amaanyi agafunye niye assanyu no simutegeera abakazi balina ekibi kimu ebbuba bwe limwambala ku feesi talowooza kati nze mukazi wange nyinza okumwekengera nenfunamu ebbuba naye tekinneetaagisa kumugoba ontegedde bulungi nze omukazi waaba bwe mpasa omukazi ng'ali teri muntu mutuukirivu buli muntu aba n'ekibi n'ekirungi naye bw'owasanga omukazi oba omukazi bw'obayira ne bbaawo sooka onoonye nti ku birungi 100 bw'aba ayinako ebirungi 7 oyo mugumire ebibi bwe biba nga biri 3 ng'ebirungi biri 7 mugumire naye ebibi bwe biba 7 ng'ebirungi biri 3 goba noba omusajja yenna bw'aba n'ebirungi 3 ng'ebibi biri 7 goba taba na future naye bw'aba n'ebibi 3 ng'ebirungi biri 10 mmanya mujja genda mweyigaŋŋana omukozese ne byatalina kukola awuzike ng'ebibi asigazza 10 kati n'omukazi bw'aba si bonna nti batuufu era ne gwe nina ewaka asobola okubamu n'ensobi naye abakazi balinga baana omuwabula ate naffe abasajja mukazi wo bwakugamba nti kino kibimuwulirizeeko ne woba onyiza essaawa eyo weetoloolemu komawo ng'obusungu busogamye naye wayi mukazi yaŋŋambye kati abantu tuyigaŋŋana omukazi akuwabula n'akukyusa obwongo n'okola by'olina okukola ng'obadde mukyama olaba malaaya bamugula mu loogi amuguze nze nalabako bakyali oli yagula malaaya mu loogi nga bagenze kwesanyusa ate laavu ne balinyira eyo ne beenyumirwa ne bafumbirigana era oli n'ataliko bubira munne bwe yasanga bagula nze nalya n'ekireeta ebbuba lyo liveekolira bedduka tugenda okuyimba nosanga nga malaaya ali kuloje noli ali kuli oli ali nobawula nga balwana oyagala bba wange gwe lwaki oli customer wange nombuuza ebbuba olijjeewa so n'abamu omusajja omukazi aba yamubba ku munne n'amuleeta kyokka tebwaba bamukwana ate n'aba mukambwe nnyo kitegedde bulungi kyova olaba nze nsibirira Abannayuganda entanda nti tunuulira gw'oli naye ebibi ku birungi ki ekisinga okuzitowa bw'abanga ebirungi bizita okusinga ebibi ebyo ebibi ebitono bijja genda bikendeera ate bw'okwananga omukazi tomubuuzanga mbu waakaagala abasajja bameka byaki lwaki onoonyereza byayiseemu nga tannakulaba njagala mmanye entambula gy'atambuddemu nze nange omukazi tasobola kumbuuza kati gundi wali oyagala waaki lwaki gundi wamwagala kubanga tewaliiwo nali sikumanyi naye kati bwe wajja namala beesonyiwa nenjagala gwe kati onoonyerezaako baaki gwe kola ebikufuula era nze nyina ensobi zenkwata abakazi omukazi gweoyinza okukwana omukazi naye omukazi bw'omukwana ng'amanyi nti oli mufumba ewaka kati obusiru bwe aleka okukola ebimuleetera okwagala nga gwamukwanyi n'atandika okunoonya TikTok WhatsApp okunoonya oli ali mu maka amuvumanyire osanga gwe wakwanya avuma ow'ewaka
amusojja ku mikutu amulumba mu buli wamu agira ali naawe namuweereza obumeseji kati omusajja nze mulina newe kati nogamba olaba ono omusiru otegedde mukazi wange mwagala era sikugambyeko nti mugobi kati ate gwe olumba waaki nga tonnakola na birungi biwera bina kunsanyusa kola era abenzi muyina ekizibu kati Hassan ebyo byonna byonna tubimaliriza ogambye ennaku nga nnya z'oba obawadde kutambuza kuddawa ziba musanvu zimwanira ntobye kati byonna byonna biwedde ekirambo kino because ogambye tisinga omukazi ne bw'aba nga yazze eggulu naye nga yambadde gugwe musanze mu maka yaba mukyala wange era yavunanyizibwa ku byobugagga ebyo ku bintu byo sigenda kutuukawo kufa nga yalimu yazze eggulu ate muleke eggulira Namagwe YouTube yajja kuba akyaddewo bukyazi mugole yatuka neyekyanga n'agenda kati kiri bwe kati tusogambye nti obalekaye bwe tudda mu reality ndwadde neke waliwo nakiguli baddewawo ajje okuleka waliwo ebizibu ebijja ebizibu tebimanya nnyumba mbi mukazi wange ayinza okuba nga twanyiigaganye mu kuba tunyiiga abantu abakulu banyiigaganamu olaba ne bajjajja bakyenyiigira kati tuyinza okuba tunyiigaganyemu n'agendako ewaabwe tannawezaayo wiiki egi nezinkuba ku buliri kiba kyamagezi okubanga jaddusi kubanga yagenza alinze nangende munone kati bwawulira nti oli mulwadde ayina okuddukira wamanye nti gye yavudde waliyo ebibye waliyo abaana be baawe ayina ebintu byabadde akoledde ebbanga buka mangu ojja olabirira ebbaawo obusungu buteekewa ebbali okitegedde naye gwe bw'onaatuula eyo n'olinda mmale kufojje ng'ozunza obuteeteeyi mukumanya wabadde wanoba nkubuulidde wabula nze ekituufu kiri bwe kiti saagala omukazi bw'abeeranga mu maka buli mukazi alina omwana ku nze emigabo egyo gye bagaba tegiba gy'abakazi giba gy'abaana naye omwana olw'okuba muto nnyina aba aguyinako buki obuyinza naye omukazi yenna abadde mu maka ne waba tazadde si kirungi kumugobanga mbwa mumuweeko ekyo waakiri mumulekere eby'omu nnyumba mugaye kale gwe nga bw'otakoze nnyo sula entebe ezo ne tivi genda nabyo otandika obulamu ozegedde naye ennyumba eno girekere oli maama w'abaana bano abana akumiremu abaana oli maama wagundi oli bayawukana dda naye maama yazaala omwana oli omugabo gw'omwana ono leka nnyina agukole ki agutwale naye leka kuba nti olw'okuba omukazi tazina mwana binasiramu bye bakola buno omugobanga embwa nze nanyiigako taata wange Edi yali awo kireka yalina omukazi kituufu omukazi oyo yampa nnyo challenge yali amwagala nnyo era omukazi yatoba nnyo okujjanjaba taata nga mulwadde naye olw'okuba yafa tazadde ebintu ebyo n'amooti yabizannyako ku mawulire nga namwandu bamufulumya olw'okuba omukazi yafa tazadde bamutwala nga abagoba embwa bamutwala kirinnya mutika naye ng'olunaku taata lwe yakuba amanda nali njo kyankoko ekireka naŋŋamba mwana genda ompita omukyalo ne muyita taata n'akuba amanda ne gakwata okitegeera omukazi n'abeera mutuufu n'afumba naye nga muwala muto n'anywera ne taata bye yali tamusuubiramu omukazi n'abikola kakati ate n'afa ne bamutwala nga bamugobanga embwa olwokuba talinaamu mwana ekyo kyabulabe nnyo kuba noono gwe mugoba aba mwana wa muntu ate si yeyereetawo ono aba yamuleeta alina ekigendera kitegeeza senga bawangadde yandibadde amufunamu abaki abaana kuba osobola n'okusanga omukazi aluddewo emyaka n'emyaka ng'alina omwana ogwo ate n'osanga oli amaze emyaka 3 emyaka 2 nga talina abaana basatu nga nabasatu okitegere bulungi so tuyige ekintu kimu nze siwagira nkola y'abasiraamu abo bye bakola ku bannamwana ey'okugaba ebintu by'obusiraamu nga buli wabukyawa nnyo Hasani kati bumanye ekirala ekyannyiiza nyina taata wange bamuyitanga Ntege taata wa bulaza wange oyo mu kisampe we nateete jangu ku Kings Fitness Center kole kyonna ekisoboka okuuma omubiri gwo n'obulamu bwo nga bulamu tandika kati okutuusa ng'otaddewo enjawulo ku Kings Fitness Center kisoboka jangu tukole exercise okuuma omubiri gwo n'obulamu nga bulamu jimu eri erimu ebyuma byonna ebikozesebwa for you to work out aerobics classes ebikozesebwa byonna weebiri goba endwadde zonna kuma fitness ku Kings Fitness Center tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center ku Kings Complex tukubire ku
07774 Don't stop until something happens. Tata bwe yali yakasiramuka n'alwala n'agenda ku kitanda n'abeera mu kkoma kati yatandika yaziba emimwa naye ng'ategeera atalina maanyi googera tasobola kwatula naye ng'ategeera naye nga n'okulaba alaba nga n'ebigenda maaso abitegeera. Kati abasiraamu bajja nga simanya bahamadiya ne bamulumba oli muhamadiya nti awuuna buwuunyi kati nga nekyaganye nekyakkiriza abatabuliiki ne bajja ab'obupale obwo obusala abo oli mutabuliiki bano bakabaraza ne bajja taata agenda akutuka ffe twali mu kyalo tugenze kuwummula wajjajja tuli bato sinnafunamu ŋŋumi ziwera 2 era senga byali biseera bino nali nja kukubira abasajja entala businzi bambule taata bwe yakutuka bamuddusa okumujja bwe yafiira bamuleeta wano ku kijje bagenda mumuziika bamuteeka mu nnyumba nga bumanyi bwe bateekawo kakati jajja yamuteeka wano bwati ng'ate jajja alina emiggo nga 30 abakadde abo babanga n'emiggo alina ebikajjo ebyakala emiggo kakali bwe bamuteeka mu ddiiro abatabuliiki baamanya ti bataata baffe mu isiramu bwe balimu bwe bano babakabalaza simanyi babyebyera byebyo kati bataata baali bali kireka bategedde nti afudde bwekolamu omulimu basimbule bajjeemu kati bano ne bagamba tulina muziika 6 bwe basanga tetulina muziika tebajja tukkiriza muziikako kuba taata baali bakubi taata balumbye jajja baagala mujjako mayiti basimye esimyawo entaana mangu balwana jajja bwe yayingira okukwata ku mulambo gwakuba emiggo ate ole mukadde yali bamuyita Sofia Naziwa yali mukambwe emiggo gyamenyeka ne giggwawo abasiraamu ne bamenya oluggi lw'emmanju ne bayingira ne balumba jajja waatudde ne bamusitula ne bamusibira mu kisenge ne bakwata mayiti ne bamuzingazinga bamutwala ebigere biri bwe naye nga ffe tukanya kukaaba ate okuba musajja mukulu n'abaana baali bajja tukulu bwe yaliwo nga mukulu waffe yagezaako okulaaja ne bamusabula nga bamalirivu bamutwala baba banaatera omuteekayo bwe pa ez'e Kampala ne zigoba kati eŋŋumi yali mu lusuku tosobola essaawa zino ne bakuba ku TikTok yandibadde firimu abazungu gye bandizannye ogwo mwaka ki sibijjukira nali muto eŋŋumi neevuga kyenzijjukira nti omuto teyeerabira nabiraba n'agange ekyo ne kivaawo jajjaffe oyo Sofia twalina jasenga waffe bamuyita Nambuusi yali nannyini ddwaliro lye bayita ku Budde Esseeta yafumbira omusajja nga mugagga nnyo mu Katuliki kati jajjaffe Mukasa wekyabagomaawe waka n'agamba nkuzaala okusa ofumbira otya mu Katuliki senga ye n'agenda n'omusajja we n'aweera nti talinnyanga wano kaakatira bajajja Sofia bw'alwala oyo mukadde gwe baakuba bw'alwala ate baamutwala Sseeta mu ddwaliro lya muwala we gwe yagamba toddanga wano kati oli aji ye yagamba toddanga wano kati ono bwe yalwala linagamba maama musenga mumuleete aji yali taata wooli otegedde senga waffe kati ono jajja bwe yalwala oli nagamba muleete senga wange mujjanjabe kati yamutwala bamujjanjabe n'afiirayo batata bamugamba tugende oziike nagamba bajja kunzita mugaa tugende ne bagimutuuzaamu ku mpaka ne zijja mpaka Masaka ewaka tiwe zijja jajjo yagenda okufa nga nze ndiwe ewaka na muganda wange oyo musaza ati South Africa ekituufu nze ebyanyiiza bajja twalina nga batata batuleetedde ebintu bingi amakeesi g'engoye ebintu byaffe eggaali biki tunoze mmwanya ensawo nga 12 jajja nga tumanyi bwawona agenda kujja atuweeko ssente ati naffe atugulire ebyakabi jajja yadda mufu kati bw'atuuka abaana ba aji bwe baalaba Nambuusi ne bagamba ono taata wa yamugoba eno tajja kumuziika ne bagenda bayizigira aji nti muwala wazze kumbe ne bataata ab'e Kampala bajje bakitaffe bazze beetegese bamumukwatako nga zaabika aji yajja n'omusekuza esanga Nambuusi watudde ayagala omukuba amutte olw'okuba yafumbirwa Omukatuliki nakuzaalukuka bagenda okumutuusaako ati taata waffe bamuyita Kisitu yali nga Sseeta kati yafa n'agubaka bwe yagubaka n'agusuula eri n'abaka kidomola kyakapipa kyaliawo nga kijjudde amazzi yakifukira aji ate aji nga bakitaawe nga gwe taata twakowa empisa embi mu kika ekimufukira nkimuggwako eŋŋumi n'evuga abaana ba aji nga bagamba mukuba mutya kitaffe nga ne bano bataata baffe bagamba wadde naffe kitaffe
nyetwa tetujja kukkiriza butemu obwo. Asusiza ejjoogo. Engumi nevuga. Jjajja yaffe anti engumi yavuga mu lusu. Bakitaffe ne batukukuba. Tulina jjajja yaffe Lubwama yafa. Yali azobba taawuluza nga mumanyinyo taata bw'ataawuluza abaana. Ekituufu nga yabazaala zobba taawuluza. Anti jjajja engumi yamukwatiramu n'agwa mu malaala. Wakati engumi nevuga jjajja baamutwala omuteekayo mu ntaana. Omuwali munaasigalawo yekka naffe abaana. Afa nga tetumanyi byakulwana. Engumi tu yazikwata bitooke zikwata omuntu emiggo mu lusuku. Jjajja baamuzika ssaawa 12. Naye ng'engumi tebamuziika na mu butuufu bwa swala nga bwe byandibadde kuba abasiraamu balwanagana. Kati ebyo byonna nakulambiraba. Kati nzijja omwana wange gwe nasookerako muwala. Ajja afa nga sinnafuuka sereebu ndi awo wa Pastor Yiga. Nali nsitula migugu ku William ebiseera ebyo. Omwana wange bwe yafa namuleka mulamu ewaka. Maama we n'amusitula n'amutwala kabojjaawe nga bumanyi jjajjaawe omukyala. Abakazi balina akatijjo maama wange alabe ku mwana amutwalayo. Omwana gwe nalese nga mulamu ssaawa 6 bambikira nti afiiridde wa Nazareth. Gwalese nga si mulwadde. Kati byanzijjako waya. Nentuukawo nenyiiga nnyo bannyinaze ne banzikakkanya. Yafa ku yidinga yankeera yafa kawungezi. Ne ngamba ajja kusulawo simulekwa simasiikini. Ne musuzawo ku makya ne muteeka mu takisi. Nalina obusungu era nagobamu abantu bonna ne ndekamu maama we ne baganda bange tumutwala e Masaka. Ekyasinga okunnuma omuwalimu ow'okukyala akuzaatulaba bwe namuyita asaalire omwana yansaba emitwalo emeka. Emitwalo 3. Ne mmubuuza naye gwe oli musiru omwana ono akoze musango ki? Ne nkwata ejjambiya ne nga buli omuva wano teri kumusaalira. Senga wange ye yamusaalira. Abantu bonna n'obagobawo. Naga buli muwali muva wano. Ate mmere ndi mugenda jirya buli omudde ewamu. Senga saalira omwana anti muwala. Namusaalira ntumuziika kataliyo. Gyali. Eswala gye basaalira omufu teyamba afudde. Eyamba kugumya mu abalamu. Niyo lyakwezingako awo tetujja musaalira ate tasaalira waffe n'obatunulira. Kujja mwokya berere. Nze nsaasira n'abantu be bagamba nti omuliro gujja kwokya. Ng'omuzimu ne mu kisenge guyitamu. Omuzimu mpewo gwe mu nnyumba tegusibiramu kati mugenda mugunaabeera. Tuddayo eri mu byaffe bya bulijjo. Honorable Segirinya abantu boogedde ebigambo bingi. Okuva lyotandika okulwala ebbanga lyonna kati badde byasirikasirika mukaawo ne bwe yafudira ne bikomawo. Nga bagamba omusajja waliwo abamuwa obutwa, omusajja afudde bubi, omusajja akoze eki, olwo n'abasindisa ekifaananyi awo nga kibi nnyo ne bagamba nti yagamba nti ekifaananyi ekyo bakitenga bw'anaabanga afudde. Kwakibadde kirabika bubi nnyo nga gamba nti yatulugunyizibwa nnyo ng'ali mu kkomera kwegatta n'okumuwa obutwa. Tumanyi baya babumuwera mu kkomera oba babumuwera kati kyoyogedde kwegamba. Kati nze obadde ombuuza njogere ku butwa kati olina ekintu kyonzijukiza. Omusajja yabba embuzi n'agisala. Bw'agisala bajja banoonya by'embuzi bamusanga n'ennyama nga n'eddiba liri wali. Bamutwala ku poliisi. Naye bwe yabasingira omanyiwo yatuuka ku poliisi ne boogera amubbiira kwabakulu mukakkana abeero si sebo weeyogerako n'agamba bakama banje mpoze gw'eddiba oba mpoze gw'ennyama. Kati mpoze ogw'eddiba oba ogw'ennyama nga waddemu okugamba eddiba nalijja eyo gye baasalira ennyama nagiri. Kati gw'ombuuza ku by'obutwa nkugambe nti baabumuwa naliyo nze ataaliyo mukomera saaliyo gye baamukwatira ogwasooka saaliyo. Gwe nga bw'obiraba. Naye nze kyenyinza okugamba kimu nti ebintu ebyo tebyawukanye nnyo na bya mugenzi Yiga. Yiga yali mulwadde ng'obulwadde ng'alinamu obulwadde ng'omuntu. Naye bwe baamutwala ne bamukwata ate embeera nnyo era mulaba ebifaananyi bye byafaanaganako nnyo n'ebyono. Era teyalwawo. Kati sijja kugamba nti eyo waliyo obutwanze bwe sirabangako bwe sikwata. Temunjogeza kalebule nange banno nenja banteeke ku lisiti. Tebirwa. Era Yiga ekyamuleetera obuzibu okimanyi. Kugamba nti COVID taliyo. Ng'ate waliyo abamufunamu sseera. Okitegedde bulungi. Nekitabuka. Ogamba otulemesa. Kati nze
kyenyinza okugamba abannayuganda tusabire omwoyo gwa Sseggirinya abasobola okuyamba bayambe ku famire ye nga naye bwabeereddewo abantu tusabe Allah mulamuze kisa kuba tetukyalina kyakola kyakoza buli omu entegeerayo kyekuwadde oba butwa oba asidi oba kikigwe twala ekyo nze ndugga tebuyinteekamu ndi musajja muvumu eyeze naye nga watya nnyo sitya omanyi bannayuganda basobola okugamba gwegire embooko 10 zikumenya akabina awo okusomereze baatukubanga naye muganda wange okumugamba nti galamira ye yennyini akigamba omugamba nti galamira awo gadduka misinde akaaba tebannamukuba okitegedde abamu beenyaga tannakubwa kakati nze kyesimanyi sikiwaako bwino era mu interview zokola nange gwe noonyereza soogera kyesimanyi kyemmanyi nti abadde mulwadde yasibwa nkimanyi nze ebyobutwa tonjogeza kyesimanyi waaye abaana ebigambo biri okwo ku mutimbagano abo bakubaganya ebirowoozo balina obuyinza ku byeboogera nze siri mubayita batya bano babloga babloga nze bw'ojjanga ewange embuuza kyemmanyi bwe gandi ekyo sikimanyi basikola ki oba tokimanyi basikimanyi okitegedde omanyi nze saagala kweyita kasibande nga sirina muguwa waka sigendangako mu ddwaliro ne bakebera musaayi gwe sijja kugamba nti abadde wa siriimu sijja kugamba nti abadde wasima simanyi oba yaziirako kati ntandika nti okugamba nti kino kyekimuse ekyo mulina kibuuza abasawo badde bamujjanja bati badde mujjanja lwaki munayuganda gwe oyagala obuzenduga kale wadde naye yayogerako kaawo nagamba nti babumuwa naye nga abamu bagamba nti anti bwe babangaze nkugambye nina sirimu ng'ogamba bw'aba yagamba nti babumuwa kitegeeza yayogera amazima munoonya ababadde bamujjanja bamwongera okufuna nti ayagala okumanya ekituufu genda mu ddwaliro olina ebintu bibiri kuwuliriza interview za Sseggirinya zayogedde nga mulwadde n'okubuuza abasawo gyonna gy'ayise ebweru w'eggwanga nawano kuba mulina obusobozi obulinnyo ennyo bannamawulire teri abazibira genda mu malwaliro gonna obabuuze twagala kumanya ebyetaaga empapula z'ono mbadde mujjanja baki okitegedde bulungi so ekyo emboozi tugikomyawo era tugimaliriza kakati waliwo omwana yambuuza awo twali tuli mu debate awo nga waliwo kwebuuza nti naye asani ndugga n'abalala abalina amaanyi ag'enjawulo ani asinga abalala ngaani waliwo Jumba waliwo Mama Fiina waliwo mukyala Jumba mate manyi mugenda kubuuza nti ku Kakande siba Blazaloni Makabwayi abalokole amaanyi ag'enjawulo ge mwogerako ag'ennono mu nnono nze nzekka akola ebintu ebikolebwa abasumba wolereza mu nnono lwakuba nze sinnaba na yeekaalu ng'abasajja gye balina kuba bali bajjajjange bo mu njiri bajjajja abasumba era bo sina kyemboogerako kyenzikiriza nti balina amaanyi ag'enjawulo naye nze mmanyi nti eyo ennono yonna gye baayitiramu oba baagajja Looma oba baasamira bajjajjaabwe baawano kitegeeza bwe kuba kusamira baasamira ne bamalayo bwe ziba nsozi baatabaala ne bamalayo bwe kuba kugenda Nigeria oba Looma baagenda ne batuukiriza ebyetaaga okitegedde bwe ziba saddaaka baaziwa kakati abo be basajja betwandi batunyumyako balina amaanyi agaki ag'enjawulo Bamakabwayi Kakande bwani asajja nange bendaba tuleka ku TV wadde ndi wano neŋŋamba akakoze atya neŋŋa naye bamweyana lwaki kano sikakola okitegera lwaki kannemera wa kyova olaba olw'okuba nakyagala nnyo ŋŋamba labye babikola okuva kuyiga neŋŋamba nina bikola ate nga sibikolera mu linnya lya Mulooma oba mu Yudaaya bikolera mu lya jjajjange kyova olaba nze bwe nnyimira ku stage nengira nti buli aliko eddogo oba empewo oba kiki ne bw'oba wakitambo oba olina okukka ku ttaka bitabuka okakutaka lazima bw'otabuka nze ne nkumanya nti oyo wa kitambo ono wa muzimu ono wa jjembo ono wa musambo ono wa ddugu buli omu ne mmanya kyennyini omukolera okutereera okitegedde bulungi bwe nfuuwa omuntu mu maaso nti
ng'aliko eddogo oba emisambu oba mayembe oba mizimu biki zisitukirawo. Enjawulo eriwa nti osobola okugenda ewa Jjumba nga musawo oba ewaakula nnama oba ew'omusawo yenna ng'ekituufu byajjanjaba bituufu biwona n'empewo azirina, naye ng'asobola okukuba eŋŋoma ennaku 9 n'asala embuzi n'alya emmere ne mugirya nga Lubaale tannasituka wadde okwogera nga mukyamunoonya. Ate nze Ndugga bwe nzija bwe nti twakaberera wano mba nakutte mu ngalo ebyaddala ng'oliko empewo nga muzimu jembe musambwa ne bwe liba ddogo mba nakutabudde dde omutwe nga ntandise okumanya ki ekikuliko n'okukyogeza ge maanyi ago ge nninamu naye saagula magule. Ennono bagamba nti bulingo n'olusozi lwayo. Jjajja wa Jjumba oba owakula nnama oba owa Mama Fiina kyaba yali akola oyo gwasamira n'oyo kyajja okukola. Kati nze jjajjange bw'ogenda awo e Masaka mu Nnyendo yalinawo ekifo kumpi awo omanya enseenene we bazitunda ndaba waawo nakongolerawo ku emabega mu nnyumba eziri awo yalinawo ekifo. Jjajjange emmanju w'amaduuka ago ku siteegi y'enseenene naye n'emmanju w'amaduuka awo yalinawo ekifo. Jjajja yalina omuti yali musawo yalina omuti nga bw'ojja okujjanjaba agulagira ne gweweta n'ajjako eddagala n'agulagira ne guddayo. Anti bye nkugamba nakugambye ekyesimanyi sikyogero oyagala kufuna amafuta mu mmoroka nkutwale. Jjajja nga alina likodi nkutwale ewali abasajja abakulu abaali naye nga otuule batandike. Bwe mba njagala ddagala agambaga nti yagamba nga omuti ne gukutama n'ajjako eddagala n'agga ne guddayo. Jjajjange bwe yafa omuzimu gwe emirala girinnya ku mutwe ye gwe gwayogerera mu lubuga awo mu bbanga. Awo oyo gwe ntuulidde mu bigere mu nnono gwe amaanyi gentambuliramu gende naggalama wabikookooma niweffeera obuuze we bayita wa Aji Abusolome Lubwama. Aji Abusolome Lubwama jjajjaffe genda weewaka omuti gwaliwo gwagwa ne gumala ennaku 2 nga guli ku ttaka enkuba neetonnya ekire kimu ne bagusanga enkeera nga gutinta gwazzeeyo gwayimiridde. Kati obujega bw'abantu tebakkiriza nti amaanyi gyegali mu Lubaale waabwe kivula bagere Tanzania bagula amajini gajjiga bakolere naye nga gabonyabonya naye bw'osamira wano ebituufu jjajjaawo n'omuwuliriza omuzimu omukulu ogw'ekika ne gukulambika nti genda mu kifo kino jjawo obuyinza genda mu kino jjawo obuyinza nasalanga ndiga oba mbuzi tottanga muntu n'okitakikola enkoko gisale mu budde bwe buti okitegedde nanywanga mata oba mwenge ebintu n'obikola mu butuufu bwabyo. Amaanyi gakwambala n'okozesa omwoyo ogukuliko n'okola bye gwakolanga kye bayita ennono. Ennono kunonooza kyova olaba Abalooma nagambye n'Abawarabu eyo nnono banonooza Nabbi Muhammad bye yatambulirangamu mu bigere bye batambulirako kye bayita ennono kunonooza ebyabajjajjaabo. Kati n'Omulooma anonooza Yesu yakolanga ki teyalyanga bw'ati era Yesu abayigiriza ne bakola bati eyo nnono. Kati gwoganya okunonooza ebya kitaawo oli kyata wange bwe yalinga mubazzi yawandanga mu ngalo emirundi 2 n'akwata ku ffumu lye. Jjajjange bwe yali n'agenda okuyigga yasookanga kufukamira mu lujja bw'ati n'alaamiriza okitegedde yalinanga olutuula ebyo temwagala bimanya ninga bye bituufu. Kati ffe we tubasingira Mama Fiina alina amaanyi ag'empewo naye si ze ez'ewaffe era takola byenkola. Jjumba alina amaanyi ag'empewo anti jjajja we mulala ate ye Mama Fiina wafumbe muzzukulu wa nnyama yalo nga jjajjange muzzukulu wa Kaluna Musaazi si muzzukulu wa Kagete Bbaali nga kitegeeza. Kati ate mmwe muba bajjajjange kubanga kitange bwe yali afa ekkooki wa jjajjange Madalaka n'agibbaale yabagamba yaleka banne bonna ab'effumbe n'agamba bano abanywanyi b'emikaga ab'omutima n'agamba nkulekedde abaana bange. Kitegeeza ab'omutima nze mbatwalanga bakitange bajjajjange bassengange kitegete bulungi era nze ow'omutima simukwana tomulipa kigo ow'ennyonyi tosembera kuba jjajjange Sofiya Naziwa ye yali mukazi wa nnyama ya Asumaani ate abazaala Kaluna Musaazi ow'effumbe kitegete bulungi ekyo kye bayita ennono kunonooza naye kati temukyanonooza sanga ow'effumbe yebase kuw'effumbe ow'engabi azadde mu w'engabi mwoza kalyako kesimanya weebulu akyere yeeri omukira kali ennyeko kati so kati kyetugamba ennono eddiini nnono
so nsaba bannayuganda muwulirize nnyo bye tusomesa. Jumba alina amaanyi, alina byasobola okukola byesisobola. Mama Fiina alina byasobola okukola byesikola ki byotasobola. Lwakuba empewo ya Mama Fiina yali ngabi. Yo ngabi baba. Yo ngabi. Yasamira mpewo ngabi. Ate yakula nnama. Dubaali takwata wattima. Yakula nnama ngabi ina beewaddemu. Ngabigabimu. Ngabigabimu. Teri nga Mama Fiina engabi ennyo. Wayi kikula nnama kigaba. Nakyo kigaba. Naye yajumba nkodo. Yesuubiza neetawa. Eyo nsuubizi. Esuubiza. Ewanye ebisu. Era empewo ya Jumba ya birooto. Myaka egijogera kuba buli yandibadde musumba. Abantu abalambika guma Mukama enkyakomawo. Kigegwe Yesu akulaba tokole ekyo. Emmotoka yejja. Amagere kukirinde. Awo no weneewunyiza. Okumanya ndi omuntu wabuyite endigo oba totegeera. Omusumba waayagala emmotoka. Gwe gwaleetera ebbaasa buli anaasonda ku yange Mukama agenda muweeyo n'otamubuuza nti Mukama lwaki gwe si yakulwadde. Okitegeera. Oba ziina nnyingi. Okitegeera. Bona labo omusumba omwoni yakamala okuzimba kyaki yali asonda ssente mu kuva mu ndiga ze ez'okugula emmotoka nga Range Rovers eziriko y'amaanyi nnyo. Omusumba mutegedde. Naye omusumba oyo nze wemmuddiramu kituufu bamuwe emmotoka. Kubanga abasumba bajjako abantu ssente nti za kuzimbira Mukama ne bazimbamu maka gaabwe. Naye omusajja azimbye essinzizo ffe kye tuyita essabo eryo Sabo lirika eyo yeekaalu gyazimbye eyo. Nabika kandi yeekaalu gyazimbye. Nze muwa respect yonna wadde ali mu Yesu nze ndi munne. Muwa respect yajjako abantu ssente abagula sukaali omuceere biki essente n'azikuŋŋaanya teyazirya. Nazimba kyaki. Nazimba ekintu ne bwalifa bagenda sigala basaba oyo aba akoze. Asinze owa Pentagon. Njogedde bubi. Pentagon ajja naye. Uliriza amazima mugogere. Era omusajja okuga nti tugera kwawula abasajja mu baana mu balenzi. Yali mutuufu. Ekintu kakande kyazimbye kyekiri mu Bayibuli ne mu firimu ya Samusoni kye mwalaba. Yeekaalu yalimu empagi ennene. Samusoni gye yakwata n'amenya afe n'abantu olukumi. Eryo yeekaalu waggulu kisaawe ennyonyi zigwa hoteero biki kitegeeza azimbye essinzizo n'addira n'abali mu kkanisa n'abawa emirimu. Bwe yasoma ebyokufumba genda mu hoteeri ow'edduuka genda wano yasoma ebyakuyimiriza ennyonyi ku kisaawe gyekiri gerozi parkings akola mu parking y'emmotoka gyeziri. Okitegere bulungi omusajja akoze kye yabagamba kati mumunenya ati kikye mumubanja mumuwe emmotoka yeevuge. Tumaliriza. Bubaka kiboolekera bazzukulu bo abawagizi bo abantu bo bonna bakwagala 2025 twamuyingidde. Bubaka bwe mbalekera mubeere nga nze mbeera free. Akoze ekirungi kiba kirungi nga mwenganyi kakandi yakoze ekirungi wadde si sinzizo lya nnono naye mmanyi yakoze ekirungi ekyongera ku ggwanga. Ekyo ekizimbe mu Uganda tekibaddeemu. Uganda yajongeddeko. Ontegedde bulungi. Omulungi mu musiime ekyokuba ndi Nduga NUP goliwe NRM tekikuleetera ate kugamba mbunduga sijja kumuwaana lwakoze ekirungi mbu NRM lwakoze ekirungi sijja kumwogerako. Tolaba kibi kyokka. Ekirungi mukyogere n'ekibi mukikole ki tukyogere. Kati mubeere nga nze weekola ekibi kugamba okoze kibi ekirungi kugamba kirungi. Ekirala mubeere bantu abamanyi nti eddiini si Katonda. Eddiini kampuni. Katonda yaani yoyo omwoyo gwe tutalaba. Malayika kyeki kya Luwarabu na Luswahili kyokka enjo kya Luzungu. Mu Luganda kye bayita omusambwa, mu Tanzania jini, mu Lulundi biteega, mu Lunyarwanda nyabingi, Abanyankole kye bayita abachwezi. Ekirala ekisembayo muleke kwefuula abamanyi Oluzungu nga temulumanyi. Omuntu owa senior 6 degree omuntu eyasoma wa degree diploma oli muyivu osomesa n'abayivu. Omusomesa omulamba bakusanga batya ku koransi ng'oli ku zebra crossing oyimiriddewo ng'ekityo oyinza kusala kkubo. Oluzungu lugambye zebra crossing entulege we zisalira. Kati oli ntulege gwasalira awo. Omuzungu nze nakyawa omuzungu muzibu nnyo. Takola kintu kitalina side effect. Oluzungu lwatubya yatugamba sitaani. Kati nze omugezi bwe nnambulula ekigambo sitaani ndaba nga tekiriiyo. Ekitegedde
omuzungu ono kigambo sitaani kyandibadde seat honey. Seat honey. Kakati omuzungu ayogera ayanguza sitaani golowooza agamba sitaani kumbe seat honey tukula mu bwana amusuusuuta okitegedde bulungi sitaani seat honey. Kakati omuzungu kyayita Lucifer yayagala tukyayisa musambo gwaffe gwe bayita kabaka bulamu. Kabaka bulamu ye Lucifer. Omuzungu gwayita Lucifer. Yayagala mutu kyayisa naye nga gwe musambo ogukulira emisambo 999. Kakati bwabanga enjo kya luzungu malayika luwarabu mu Luganda gwe musambo kitegeeza malayika enkulu ye kabaka bulamu. Otegedde bulungi kati gwe otuvunza tumukyawe naye nga gwe mu nnimizo omusinza ffe tusuule ennono yaffe tugoberere ebibyo. Mubeere babuufu mwana tobeeranga ndiga tokkirizanga kubeera ndiga mu kkanisa beera omuzukulu w'emisambwa tobeeranga omuddu wa Allah beera omuzukulu w'emisambwa tokkirizanga kubeera kidomo manya pipa zokubeera pipa mbere kidomola kuba kyatika ne baddamu ne bakyokya. So mweyagalize mwagale ensi yammwe mwagale ennono yammwe ate buli woolabanga akatambi nga ndugga kwali wuliriza nnyo byenjogera tompaana mpisa na bunene kuba nze mpooma bigambo ndabika bubi ku face naye siima so ne face nnungi sebo lika mama abana yabampaana musajja wa amaanyi sebo kakati mbasabira omwaka guno amina 2025 kabaka bulamu abampeera obulamu amina mukama katonda abasonyiwe byonna koza babagamba bweza kabaka bulamu abampeera obulamu amina okay nsaba mukama katonda abampeera ebisinga buli kyalaba nga kibagwanidde mu mwaka guno akibawe abawugula abalabe bulamu nga malayika enkulu abampeera obulamu kuba yatiikingako nga katonda akoze eki akuwadde bamweya naakutula eddiiru zonna luba waakutula empingu z'abalabe bonna ezibadde zisibye emirimu gyammwe abateera obweza mukasa akakase ensonga n'omukka gwe mussa mubeere abalamu nakayima abeeyimirirenga nabuzaana abalerenga abaana namuzindaazinda abalabe bammwe mubeere bulungi bagalamu. Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge omukama katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiriŋŋanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba boodabooda bakutuuse nga gwe ava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba boodabooda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga. Jangu ku Kings Fitness Center kole kyonna ekisoboka okuuma omubiri gwo n'obulamu bwo nga bulamu. Tandika kati okutuusa ng'otaddewo enjawulo. Ku Kings Fitness Center kisoboka jangu tukole exercise okuuma omubiri gwo n'obulamu nga bulamu. Jimu eri erimu ebyuma byonna ebikozesebwa for you to work out. Aerobics classes ebikozesebwa byonna weebiri goba endwadde zonna. Kuma Fitness ku Kings Fitness Center tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center ku Kings Complex tukubire ku 0775488. Don't stop until something happens. Mu byemizannyo omupiira gukwata ekifo ekisooka okuwagirwa n'okusasula mu nsi yonna n'abawagizi abasoba mu biliyoni 3 y'ensonga lwaki Dela Tole Football Academy yatandikawo okuzuula talenti y'omupiira mu baana n'abavubuka. Kye kiseera gw'omuvubuka ozuule talenti yo nawe alina omwana kyekimu ng'omuleeta ku Dela Tole Football Academy. Everyone has a talent. Tandika leero atendekebwa omupiira ne bakooca balina obukugu obw'ensi yonna ebikozesebwa mu kutendeka abazannyi baffe okufuuka abakabi ku mutendero gw'ensi yonna
ebiri yensonga lwaki abazannyi baffe bali ku top era nga n'omutendera gw'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna baba yaayaanira kyekiseera otuwa omwana tumufuula ow'enjawulo ku lw'ebiseera by'ebirungi eby'omu maaso Daddela Tore Football Academy tulina football arena enteeketeeka obulungi abazannyi baffe mu basambira tukolagana n'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna abazannyi baffe tubatambuza amawanga okufuna obukugu n'okumanya butya ebintu bwe bitambula tusangibwa Luwero Kasana Bukuma Trading Center okumanya ebisingawo tukubire ku 0774 52 48 47